Ono ye Wolokoso weekend taxi. Anko Kakalam the answer amazokubera mpozi ngate ayingirawo esawa eno yennyini era nga njagala abawala muje mwangu aha mutuwe endala Anko Kalamu amazokutuka babebe Tusanyi sokulaba Anko Kalamu nango okubasanga banywanyi nange kawewo Eladdezadi bana nibagira nibagamba kawewo tuwe bebe genda kulwayo munyongera okunyongera muzenve wano mwana mumugire makalinga sombose enyama akana ako shoka nawe Anko Kalamu tono awolutuwe ngali Sakara jese patengo tumude chena musamba kasirisa satu Pemo mwefe weli simba empologoma enunje yedembe Abatufiria kuchena mubira kasirise musa Pone wagana abatufiria ku www.weli-simba.ug Yengere kubu sakara jese patenga otumude Tuli mprogramu Wolokoso amachago nako ruwalero Esonga nyinze tukeno patenga tukwata kera zeta go patengo zuuliza no wegendereza Akubuza pano kwaniriza kwa saidi eno Mseka Kalamu de answer Pita answer wo mulembe guno Ndogoza naye kantandikire wano Omuyimbi Kemisera Echanatu chimusaliza banji Musitula fly wabanji Kemirembe Sara AKS Kemisera Omuyimbi omukwabo abegata ku kibina kya Cream Production mu mwaka gwa 2016 oluvanyuma lwa nanyini kyo Aruna Mubiru okuyiwa emigogo ejabayimbi ejawererako ddala ebiri ejamutabuka nejigenda omwali Stabwana Toro Mary Bata Chris Evans Aziza Zion Charles Sechewa n'abalala bangi okuva mwaka gwa 2012 Aruna Mubiru yasoka okwawukana n'ekibiina kya Eagles Production nabwe kitenewa kubadde bali bagenda Aruna Mubiru teyagwa mu maanyi owokunoonya abaka wefuba okunoonya abayimbi abalala era mu lunoonyo olupya n'ekyanattu kinyabo Kikemisera bambi bwe kyajjira nga kinoonya we kinaafunira emirembe era we kinaafunira essanyu bambi kekano nina nnako okutegeeza nti ekyanattu kino oluvannyuma lw'okunkubira koko wiiki eno era bambi babwe ne kintegeezaako Sabori. No kubeerako. Amina. Amanya ndowooza nsaba yakulinda oluyimba lwe bayita sina tamala njakala 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 balala era njakala funa Temi. Bwe ngamba nti oli bulungi okkiriziganya nakyo. Kiri fine navuddeyo neekubira omulanga. Bambi Chana tu kyekubira omulanga tekiri fine Bwana nesaba zinongerera bamanja wenti atabuyamba sina wabojja tukola navuddeyo nenkola njogera kezo kwanga Kemisera okubanga bino tebinaba kubaawo ya lockdown getuli COVID-19 wali wakomadde okuyingiza ku ssente tubalenga ababala emyezi nga emabega Nyensonga yava ku ki mukama wasabadde kise banga ina business yaine okuddukanya nkalawo neenoonyeze kuba ndi muntu mukulu nina obuvunaanyizibwa nina bangi bendabirira okuva we twayingira lockdown eno wakafuna emisango oba omusango guno gwa kubiri okuva etwava ku musango gwa Brian White era
Eranga omusago twogerako ku ssaawa eno ye kemisera wakati mu kunyumiza ekiki ekyamuleetedde ennaku ennyingi ku mutima. Bamye ekyanattu kino kigenda okumaliriza nga kitegeezako ng'abadde boosi waakyo oba boosi w'ekibiina kino amanyiddwa nga Ekyakulim Production amanyiddwa nga Haji Haruna Mubiru nga wabadde amukabasanya era bambi namujja ne ku mulamwa ogw'okuba ate nga munywanyi ono yagenda omulamwa ogwamutwala gwali gwakuyimba kakananga ajja muyingiza ku bintu ebiralalala byakutegeezako wano obambi. Sawa zino ndaba management yange enyimba tezikyakubwa tezikyakola kyate okimanyi bulungi ekisangire muyimba ikola ki badde oluyimba lwenga luvuga temisera mbali yakutambula mpolampola yasooka kuba maneja wange olwamala nebinkuba tulimbibwa tuli bakyala enimbibwa alimbibwa netutambirayo mukwano byaliwo byaliwo naye yakolanga ebintu bingi kale nga binyumya tegeera nenjika n'emize emibi gye saalina ninjika okunywa omwenge nkola ki naye byonna nabimala tokola navuddeyo nenfukamira nensaba mukama nemulawa mukama ngenda kukola kino naye nsaba onkwasizeemu omanyiye waliwo baita omuntu ne bwaba abadde mubi era wabaawo ebirungi byakola era mwebaza sobola butwebaza ajaloona mwebaza okunzijayo okunkolera ennyumba nenvaayo nendabikako eri abantu kubanga sirina teyanzijaayo wandibadde temukola ki ewa zino nandibadde n'okwogera ku zirediyo songerako era mwebaza olwekyo naye ng'omuntu nga bwe nkugambye nti ndi muntu mukulu ate nina obuvunaanyizibwa. Kemisera agamba nti ekizibu kye kati ku bizibu byalina era n'ebizibu byalabidde wa Haji Haruna Mubiru yandyetaazeyo okufunayo ku manaja omupya naye nga tali mu muze gwa Haji guli oyo gwanamunswa alya ku nswa ze era ne guli enkola yanafulira oba nfuniramuwa yani badde yeetaaga omuntu mwanattunga azze kubeera nga akola guli gwe nnyo ogumuleese siri atandika kulowooza ate ku bintu biralalala. Obwana buddeyo nange neetakulire nenoonye kubanga nkola ate abakyala mutumanyi ekitonde ekikyala nkinaye buli mwaka oguyita ate obanga terina kyogukozeemu oba okola ki guba gufiridde bwereere buli mwaka oguyita oba okaddiwa tetukulirako kankubuuze tomuyinaamu mwana ogenze wala sagala byogerako kubanga right now kiri fine. Newankubadde Kemisera asanze ebikongo bingi mu kisawe ky'okuyimba wabula gamba nti newankubadde bibadde mu bingi naye si wakuta mu bbali era akyagenda nagwa mu maaso nga wawulira wano. Njagala nnyo obulamu bwange njagala nnyo 100% muziki mwagala nnyo kubatisa ekirooto kyange kati bwenebanga kibadde kifa ng'ate nkyali mulamu ate nnyo okuvaayo neerwanyi ng'omuntu ntaba obuyambi kubanga ali mukyala munaku nava mu kyalo nenzije Kampala noonya ssente naye bibaddewo byonna ndikwasijja mukama nange ndinenti nange neetaagako akasisira kange mu Kampala nsaba yennaso okumaniginga nga bya bizinesi mukwano antaase nkope ekirooto kyange ndaba nga kigenda simpisa mu ngalo nsaaga buyambi bwammwe mpozi n'essaala zammwe simanyi kiddako buzima kikwasizza mukama. Amangu ddala nga buli omu asalira Haji Haruna Mubiru omusango ti Haji yandibanga oba oliawo akaddiya amaaso tegakyalaba bulungi ebirungi bino biyinza bitya okuba nga bimuyita mu ngalo bityo. Bakira kwe kunoonya kwa Haji Haruna Mubiru bwe kiba kisoboka oba mugulire ku galubindi asobola okuba nga alaba ebintu nga bino era ategere n'ekintu kyasubwa kibanattu bangi basula bakitunuulidde era baagala okuba nga ekintu kino bakitwalaganya. Haji ebigambo byaffe teryawavuye nnyo neera n'atuma ewalala. Mukubire ate tekira mukubira abamwetoolodde abakozi ba Film Production okubira ddala ku mpira nabo nemunoonyeza abaali bakozeeko Film Production be bamumanyi nnyo kubanga nze kati mumanyi mbadde njiga muyige mbadde njiga muyige kati bo kubanga ebimu byabadde akola bali kiba biŋŋamba kitegeeze basimumanyi mbadde kimu ku promotion
Ebyokunywa omwenge. Kugambye nze nayogera nja kuba mpaayiriza. Ekyoba omugyamu kyensi kyebeetwala, kyenjagala ensi kyebeetwala, ate kinoonyerezeeko. Kati Aji nadde njogeddeko naye. Nangamba nti abadde mukyala waka. Nze mukulu ani? Nze Kakalamu Ssebo. Okola wa? Simba Ssebo. Ansigale nga mpuliriza radio Simba beera bulungi. Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Amangu ddala nga akitegedde nti Aji Aruna Mubiru ku nsonga naye wakufuuka muwuliriza waffe era nga bambi Aji ebisigale wakubitegerera wano kale akageri ke yabadde atutumye tutandika okunoonyereza ku nsonga eno naga tetugiwa obudde tandika ginoonyerezaako. Era nabwe kitetwatandikidde mu kunoonya kwe yali abalikoko mu kibiina kino naddala gwe tumanyi omukyala amanyiddwa nga Juli Mulungi naye gwe bagamba nti naye yandibanga y'omu ku nnamunswa mwana ttu gwe yeeveera. Juli Mulungi wakati mu kwogerezeganyaamuko naye mukwano gukyamuli munywanyi. Wanje Kakalamu. Oliko mu Wolokoso mukama wange. Ate mu Wolokoso nkolamu ki? Omuyimbi bakitakolamu. Wanje Ssebo. Njogera Juli Mulungi sikyo? Ya. Ensonga enkubisizaako ensonga y'omwana ono emisera. Nja kulimbirwa sina kyembimanyiiko nze njeno na mutalo ne netiwaka sinungi. Naye nkuwulira okufaako obufi. Netiwaka ebula. Owaye. Wallahi. Amangu ddala oyo Juli Mulungi namuvuddeko era ne tweyongera okubate nga tunoonya kubamu ku baali mu kibiina kino. Amangu ddala obwobwanga bwangudde oba nagudde ku munywanyi amanyiddwa oba yali driver eyavuganga basi ya Cream Production era erinnya lye erisongebwamu ennyo nga eyasomberanga Aji Aruna Mubiru ebijujulu ebyo ebyana bimulungusemuuko okakaranga Aji amaze kutestinga n'agamba nti mwana tuntegedde ekino ate nga kibadde sikirabanga ekyananga kinyiridde okufaako obufi naye nga omunywanyi ono yavuganga baasi bakira yanoonyanga ebijujulu bino. Kankugamba ekigambo kino oyo omwana ayogera ebyo waliwo ebigambo by'atayogerako twamuyigiriza okuyimba atamanyi kuyimba yava mu akademe okiwulira ng'alina bootikawa Blessed Powers bajoan paalo nayiga okuyimba ne tumukola oluyimba olwasooka ne tumukolera vidiyo ebyo byonna byonna tetuganya abisiima naye ekisinga omuluma ambasada kyeky'okumulumya omutima mwamusendasenda omuyingiza mu bikola by'omukwano nga musibo n'amuganza atya ate nabadde tali waka nga mufumbo kati olwabadde ambasada ye bwino yamumpadde mu bujjuvu kuno kwekwabadde n'okuŋŋamba ekintu kamisera kye yakolera mu basi ya Cream nga bava mutuwa bambi bannange era sula olwokaano ndubalekedde mugira tuwuliriza amaze mu Cream emyaka emeka giringa 5 wagamba yagenda mu emyaka 5 ng'ogamba nti bakuba lwaki owavaddeyo jjo ekigo kiba kikwata nga ddala kikwata bulamu bwo olaba bwe kasooka enkubuuzi tobeerangako okeewantu n'ogamba nti kangira nindako embeera oba eyinza okyerera olwo n'ogera ng'ogumiikirizaako akikwatagana kulamu tebakigumiikiriza kubanga buba bulamu bwa tokabakuba ate gwe n'otava nga kiri ku bulamu bwo. Kati kankubuuza ambasada omwana enkovu zabadde nga nazo zibadde zivanga ku ki era wavayo n'agamba tabagamba nti ani omwenga agambye yaliamukubiriza omwenga nagwa twagamala n'omutunga emimwa kikyalulika paka ku busige gwekyo kimanyi yatugamba yagwa ku booda muwuliriza kino omumwa gwalulika n'ebisige ne biwulika ate baasi zennyini mwatamana nafuka byona nabbe kusirise tekubyogera ayogerere ku birungi oba oyagala okuyisaawo ekyo toyogera bibi byokka omanyi abayimbi ba Uganda baagala nnyo bambi yakoma toba nze mbadde njagirani Aji
agira ngamba ndogereko n'abantu abadde around ndikuye bamanyi information munamu bimugamba bipya ne mugamba omukazi batule mbadde mufumbo omwana ye munnanga yafunye ekisuubuzi kati yamufunye ndowooza ne bamugamba tukuwadde ennyumba ya nsanvu tugenda kukugulayo kale kisinga omanya abasajja bagaba emmotoka ne sitaadi ne zitalabikako waliyo ekizampa omuyimbi omu bamuwa emmotoka ne bagimugirako ku kalenda nga kirira naffe tumanyi bingi naye tetwabyogera kati yafunye ekisuubuzi kimulimba nawulira oba kyammwanyi oba kyamukyere Ambassador ajaluna mu birugo yasindikidde okunoonyako adag agamba nti omwana tuono kemisera yadde avudde nayogera nti anoonya manager naye ekituufu kye kiri nti manager amulina abula bino abyogera bwogezi ayekubira endulu abantu gye balijjukirako nti omwana yavaayoko nanoonya ku manager kale nga abantu nasobola okubatenga ekyo kye batwalanga ekikulu oba kyebasobola okubatenga batwalanga kibalowooza mbu kyekituufu naye nga manager ekituufu kye yamufuna dda era n'erinnya n'alimpa wano annange kakalamu yani amuyina anoonya munonye kakati kakalamu kali mumufunye era agenda kugamba agambe muyina badde njogera naye ambassador musajja mukazi nangamba anoonya manager atali mu bya mukwano nga anti gyabadde amukyusizzaako ajja ali manager amuyina bamuyita nakigabane Ronald ye manager we omwami maye era ye mwami enyumba gyebamufunira abanga ng'abakuli mu mwabadde asula yasimbuka tatugambye n'aleka mu kateringa zezeewuukya kino kibaddewo ddi kati ennyumba emulemerete teri mikono gyaffe ambassador mbuuza mwali mwamupangisiriza nze kimanyi n'ennyumba nze nakikulayogera nawe kino nkulayira ndya Katonda nze nagifuna ennyumba gyabadde asulamu eruwafu kati gyabadde yadda simanyiyo eyo gye baamuwa empya kati yasenguka mu kiro eddi mwezi ki ogwo omwezi gwaliwo kumamuyavira mane gundi tannaba covid kati emyezi esatu gyagamba gyebamubanje nate alabika oli gwe yafuna omulala yagimusuulamu gyemyezi ekyo oba omubuuza mugambe emyezi gye bakubanja bagikubanja ku joyani nyumba gwe mugambe ennyumba gye bakufunira nga ambasada yagisulamu gwe jangu kale nze nkukawali we namufunira nze nagifunaga Katonda nsobola n'okutwalayo wakati nga ambassador antwala kaguddeyo bekwagala okulinnyamuko ku kyawakatinziremu kube ku simu ya kemisera atubuulire oba ddala bino ambassador byogerako abimanyiiko era nga mu butuufu kyatugamba kirabika okubanga tuli ku mulama gwe nyininyini okuddamu okuba ku simu ya kemisera obambi akalamu mbadde njakugerako ne kemisera kenyegalidde mu kisenge nakusenga aganye okugenda nakusabira waka aganye yagala okugenda nange kubaawo nakusanga namunaana goli sister we sikyo ennyumba gye mulimu mwagigendamu mwaziki kutiyingira nze nali siriiwo naye kimanyiza kubanga obanga amazeewo ebbanga naye aji wali omulabyekaawo wano kusitoyi sera yangamba ngu yajjawoko naye ebyokwa omulundi gwemu nze nagifuna oba omukola kuliza bimugambi ennyumba ambasada gye yakufunira kituufu yagikufunira okyagisulamu kati tanoonya manager ng'eddala talina manager bw'anoonya nga babutiisa mulina naye nga ibaawo yafunye likawuula lye alina likawuula ogambe yani omusajja erinnya libaliyita Ronald Kigabane likawuula lye yafunye kati waliwo omusajja omulala bayita Roger Kigabane gwe wali olabyekaawo ate manager gwe bagamba mbu yafuna manager omupya naye tafunangako manager omulala nedda kubanga nze okusinziira ku bakumi mubadde bangamba nebagamba nti ddamu omukubira omubuuzi waddala ddala kweri teyafuna manager gweweta Rogers Kigabane maana ate neberinnya mu matu lyange litya yonke omwana akyalinga ebbulu nesikera bwe kimu ekimutukako naŋŋamba talakola kati atuddeeka n'atangamba kiba kimutuse tulabako neyo yasirimayo ne musimu ye Rogers Kigabane kati mwamugjawa ani oyo kemisera yasula sadize nansane era nze namusimbula omuleeta emajja ayogera naawe era nno kintu ekintu nze nkiri mu makkati nkufuna naye bantu boogerengako n'ebirungi bye babakoledde balimu okwogeranga ebibi byokka kati oba oyagala bakalamu okumanya n'ekituufu okubirako n'ejjakobo kuba twalina abaana abo mwakatime neyibula mukwano gw'owata nga yibula abeera awo gwe mubuuzi bonna bagenda kweki amazima ga Katonda omwana asiga musajja oyo nziro
Sasa kuna ngoma ndio mulala. Nigulamu. Anonya bunonya. Muri Boston muri Ruwafu. Tulisala na rozi. Yene Ruwafu bavayo dda. Yava. Ali mu mbeera ki kati? Oba musisika simali mutufo sikuwa kwayo. Enoko jisenengamba nchitatu Next money I'm receiving too much cold. Kwese mukatira gwajirina. Nande abudde wawe ngava kusina sinadikanigawa namata kunaingira msenga bidamu. Nakandikuka. Jambo nyaga nsaba bamunyandireko. Omwana nze namujje n'akananga ali mu kaluumu kamu na kitanda. Okubeera mu mbeera embi takwegana. Ati nkunyumiza kakalamu nkunyumiza nzalukira nawe yatayinza kunneegaana. Nze saagwe kyogera mu miikirira aki. Kati gwamufuna otya? Nze ngenda obbategeera. Nozanga bamaze okwekubira ku masimu. Ne Aji. Webale. Kakati najjanga kwexplora. Naye nga otomuvaayo ssaawa nga 2 atuuka kino saidize nansa n'owekerayo yoba ku masitoowa. Kati n'agamba ayagala kuvaayo nazimufunira ennyumba. Era ne kulole yali wakulimu yamusengula ku introduction. Aliko tumuleeta tumufunirawo okusula saidize ye Kabowa. Oyava e Kabowa kutumuuza waliwo enkugambye wafu era ennyumba nze nazifuna. Kati ennyumba essaawa eno gye yavuddemu gye baamufunidde. Naye nga tebeyagala kole Aji. Oba olyokweyagala oba beyagala oba tebeyagala ate bisiyinza kubimanya kuba ebyo biba by'abantu babi. Ngo teyagala nti alina omwana. Anje omwana yamuŋŋambye naye ne mubuuza wa Aji n'agaana okwogera. Kati mwana waani? Yagenda okujjamu akaseme ng'omwana waali. Naye ng'alina maama we. Okusinziira ku sisita wa Kemisera agamba nti Aji abadde bba wa Kemisera awedde emirimu. Era kyo mutuufu agamba nti wabeerawo okukayana kwonna sako n'okubeera nga wabeerawo akiwakanya. Mutuufu akiwakanya abeerako ekikyamu ku mutwe kuba ye mwana muto. Naye olaba yalabanga ebintu ng'ensonga nga zigenda mu maaso. Aji akyoba. Nakuba nantuga nagamba omanyi sene. Bulijjo mungamba nsirike ng'omwezi ki. Ayagala. Naye Aji sibbaawe. Kati nkunyonyera enkya. Aji abadde bbaawe. Aji kugambye kuba. Yangambye mbu bbaawe naye Aji yalaga nti tewabadde kiriwo. Kati amazima minu gafuna mu bombo ababiri. Kubanje Aji we mukubidde angambye amazima nange mbadde njiga muyige mbadde tamumanyi Aji bangamba. Oze akatandika omuyiga yakafuna ng'omuyimbi we. Ngambye nze mbadde njiga muyige ate bamumanyi beba. Oliva yatandikirawo wazimamala akagatto mwaka. Kateewo kagamba mbodde yakamuyiga. Ate nawe oyinza okulaba ng'omuntu omukwanji mwana ntunaye mpakitege. Mwange nkugambye ge mazima gemmanyi. Aji gwe yantumye munoonyereze ku bantu wakolangako nabo mu Cream Production. No naye yaliwo naye ebikolwa byo bino mbu agambye mbu yabirabanga era n'agamba tayagala nnyo ekintu kino ekyosi kiyiteera takitugambye. Alina laptop ati bwamala n'agula oluyimba naye ye kyakola agamba nti naluguze yagamba naluwandiise naye nga aba yalugula abaalumanyi kati mu baba bamwewuunya bwongo bwakozeseza eddakiika 2 amaze oluyimba. Akati awo akiyita mu luumu awandiika oluyimba nga n'omulala ate era amuyita aluwandiike lwerungu. Bw'ayita agira oluyimba gwakuba omukiri. Bwasakyeza omukiri. Kati yagaayaga omusajja apandikidde akayimba. Mu ddakiika 2. Enkola ye naye nga yaba yalugula. Alina abakazi ng'ameka? Oyogayi. Naye ogayi era toyinza kubeera eri nga toli mukyala we era ekiza ekigobyamu abavubuka abamu nga ku muwala ayo. Omuvubuka bw'asonga ku muwala yina ali omu n'akazala waalumbe nga bago. Tosonga ku mmere y'omukulu. Oyagala obeerayo tosongako. Kubuuzaako najose okwate ng'otumbudde empologoma ennungi ey'eddembe negamba nti nobweyagala okukwate ng'otwegattako mu Wolokoso okutuweereza amawulire ag'enjawulo agali kwega kukwata ku Wolokoso saako n'emboozi y'omukafunda emboozi ezitali za bulijjo ennamba eri noti 786 3710 noti 6 noti 786 3710 noti 6 enamba gye tukozesa genda tufollowing ku Kakalam Times yuge ku YouTube. Ano tetujja kubeera mpozi nga tusukkawo waneeno. Byakola si byakira musajja muzibu nnyo Kagasimba ganeje. So can you guys get serious?